ngamba Uganda mulimu ebigambo ebimu nga biri bisawulinga eby'Abawarabu eby'Abaswahili kati kyekimu ku kibufuula olugagga anti kakati ekigambo nga malayika si kyaffe ky'Abaswahili naye we bajja nakyo ne tutabasumbuukana nabo ne tukikwata ne tukigandawaza genda nakyo soda we baava naye eri naafuuka soda ne tutambula nti kizibu nnyo omuzungu okujja amatooke olwokuba ye abadde tagalina n'agayita amatooke wakiri yeefuula atakirabye kubanga batamanyi ekyakiyita ffe tulina oluwombo kati omuzungu talina bayinza kukinnyonnyola kuba si kiki tamanyi nnono yaakyo naye omuganda wa wano bwakiri bw'oleeta apo era naye kebeere apo talina nnya mu Luganda ati tunagifunira tukyalinoonya abatulaba ku Sakata Vibes ZDJ Senior Bidder Mukisuzad andi ne Mulangira na Kibinge era bwe mulaba wano kimanye nti mirundi mitono nnyo naye gisinga obungi ajja kuba tusomesa Luganda atuyigirizaamukko Luganda ate munnaye waba si ayinza kubaani ogwo gwatuweebwa yali Ssekabaka Kateregga waliwo wano ekitiibwa mu Buganda ekisembayo okuba ekyamaanyi Kabaka kyagaba bakiyita ekyamafumu n'engabo nono badde zano badde oyogera obumbo badde budukira kussa si kyaffe ekyo ekyo era ndaba nnyo abantu nga naddala bannabitone nga bawuddiisa ensi Kabaka yampadde ekitiibwa nze palasa baga palasa yafukassa anti kakati kyekisemererwa nti bawuddiisa abantu Sappalaso Samisa Kisemakula Sa Walukagga tetiriiwo ekitiibwa kyassa kigabibwa Bungereza omukulembeze w'ennono wa Bungereza yagaba ekitiibwa ekyo kyassa era wano twalinawo Sir Edward Muteesa owokubiri ye yakabeera Sayeka ne Gordon wava muno kituufu naye bakimuwa naye nga kiva Bungereza awo si kyaffe kati sa si kyaffe kati agaba ate ekitiibwa ekitali kiki ekyo si kyaffe wano ekitiibwa ekisembayo okuba ekinene kiyitibwa ekyamafumu n'engabo era tamala gakijaajamya kubanga ekyo kikufuula mulangira kati Ssekabaka Kateregga yagamba nti omulangira olukuzaala n'olangirirwako obulangira oba n'ekitiibwa ekyamafumu n'engabo obuvunaanyizibwa bw'ekitiibwa ekyo obukulu kukuuma kutaatira na kubeezaawo olulimi n'ennono ebya Buganda kati omulangira yonna gy'ali kimukakatako okubanga amanyi ennono ng'amanyi olulimi obuwangwa n'obulombolo ebya Buganda omulangira yonna gy'ali kubanga abalangira bawano aba Buganda teri abalangira balala gye bali abalangira bali mu Buganda wokka n'abambejja mu Buganda wokka Kabaka wa Buganda yokka teriyo Kabaka walala wonna aliyo Kabaka wa Buganda kati omuzungu bwe yajja wano mu ngeri y'okwagala okukkakkanya bwe kasa yagala kubeera nga ye supreme obwakabaka bwa Buganda n'abuyita kingdom mu Luzungu ekyobulimba kingdom kiba kitegeeza kingdom yamanyi kyategeeza kubanga kingdom kulibwa king naye obwakabaka bwa Buganda tebukulibwa king bukulibwa kabaka kubanga buno obwakabaka si tribe si ggwanga Buganda si ggwanga Buganda nsi nsi ekolebwa amawanga erisukka mulimu Buganda si ye Buganda nti Abaganda anti Abaganda balimu amawanga agasukka mulimu omukooki Muganda omuvuma Muganda omusese Muganda omusese mumanyi si byakuteeba buteebi ebyaddala abasese Baganda abo be baakola Obuganda buno bwenkugamba olina ku nti Obuganda bukyali emmengo Bulange abo be beegatta ne bakola Obuganda obuvaamu omuganda nze obuvaamu omusese nga Muganda obuvaamu omukooki nga Muganda kati agamawanga aganya ne geegatta okukola Obuganda ge gavaamu eggwanga eriyitibwa Buganda so si tribe Buganda efuuka ensi eyagatta amawanga amangi negajjamu ekintu kimu ekitamulya wansi wa Kabaka andi mulangira ndi mu Luzungu ekijifu Buganda kyekijifula kingdom kakati tebeera kingdom kubanga Bungereza
baina United Kingdom. Kati United Kingdom bagatta obwakabaka. Ffe tetwagatta bwakabaka. Indabona obwakabaka tebabuyina. Ffe tetwagatta bwakabaka, ffe twagatta mawanga. Nti goli wa ggwanga ki ffe tuli bakooki. Babadde n'ennono zaabwe n'obulombolombo. Era mulimu obulombolombo nga oli bwajja n'akikola nga waawa iwessese kati mwekanga mumanya essese kyekyo kati weyonga kamu akatakanga ate mu Baganda abalala kakanga era n'abalala bakaba tekakanga naye kakakyukamu kati nnyinyi n'obuuza nti ono lwaki akozebwa nti oyo weebuddu n'omusanga maama muyita maama akyogedde waawa enniina weebuddu kyekyo Ogede nenda nga mbadde kyalowooza ku basese nze bantiisako bali ebisiriŋŋanyi bisiriŋŋanyi ki bisiriŋŋanyi ki bire n'ebintu ebyeru amasiinya bagayita amasiinya gabiikibwa ekiwuka ekiyitibwa empalanda kifaanana kitya banagenda nonya ebifaananyi bibateera awo mulabe okufaanana nga ekivuuvuumira kyekiwuka ekibiika amagi agavaamu amasiinya kati essiinya kyana kya mpalanda ekiwuka bakiyita mpalanda nekyo tosobola kisanga buli wamu si muli Baganda nti babirya si bonna era abasinga okubirya beba abava mu bitundu by'omu mazzi by'okunyanja okwo be balya n'essami essami nalyo balirya essami nga bwetini nnyo bulinga nsiri ne balikwata batera nnyo diteeka mu binyeebwa naawe tontamya ebinyeebwa baliriira ddala essami nva za ddala mu bizinga eyo nva za ddala essami liriibwa amasiinya bagalya nanga amasiinya ndaba bagalya binfaananira bubi naye olw'okuba bannaffe bo tebakirinaako buzibu si bayinaako buzibu nzika oli ensenene zirya sizirya ebyaddala oba ozeddira asizeddira ndi mulangira naziryako mu buto ekyazinnemya kwepampalika zikola zitya nepampalika ku byekisobola twali bato kuyisa si bulungi nali mu kyakuna nali namugonga awo n'ensenene zigwa kati abaana ne batandika okulya ensenene embisi kati ne batandika okutuyeeya ffe abatazirya kati mu kutuyeeya okwo nenjaga nange nagwo obwakabode ninnoonyayo akasenene awo akatono nenkakwata kumbe nakwata kayanzi nenkajjako obuwawaatiro nenkagaaya ebyaddirira nazza buli ekyali mu lubuto nendwala abanyala nabo Baganda abanyala nabo Baganda naye twakolera eyo mu Lukoole Bugerere nga batufiisa abanyala bali abantu mulimu okulya abantu wano mu Buganda kigenze kikendera bukendeezi ebyaddala naye nga abantu baliddenga bannaabwe naye tokifuula nnyo kyangu bootyo abantu baliddenga bannaabwe anti ebintu ebimu kale wakuba nti si abantu tebaagala kubyogerako naye wano mu nnono yaffe teriiyo kika kitaliimu kitambo ekiriiyo kubanga teriiyo kika kitasamira Lubaale Walumbe kyokka Lubaale Walumbe siyata abantu ate ye Lubaale akyasinza okubeera omulungi Lubaale yenna lwakya kati Lubaale Walumbe oba gwe bayita Kabaka Bulamu ye Kabaka Bulamu mu Meeru kyokka mu maddugavu n'afuuka Walumbe kati omulongo we Kabaka Bulamu ye mu Meeru Walumbe mu maddugavu ye wali ekitambo era muba mukola Walumbe mulina okukola ekitambo ekyabasamize bakimanyi bumukola Walumbe mulina okukola ekitambo yagalagaana kale ekitambo ekyo kyekimanyi okukyankalana nga bakisobezza ne kituma omuntu okulya abantu munne ennono eziri ku kitambo nnyingi butya abasezi bwe bajja tulikiwa mulamba ne tugezaako maye waliyo ennono nga nnyingi za kuwambiriza oleeta perspective eno n'eno n'eri buli omu n'atwalako kubanga mulimu ennono nga si mpandiike kati ate nga nzibu nti ezimu okufuna omuzimu omukatawadda mu gubuuze kizibuwala muyinza okwetaaga omuzimu nga gumaze emyaka nga 20 okuva lwe gwafa muganda nga ogusamirira okugufuna gwayogeranga lulimi kyogo abantu ab'enkumi bbiri bayogeranga lulimi ki oba we gwali
okyogedde bulungi kati n'oluganda luno etwogera olwaleero lulimu ebigambo lulimi olujja lweyubula kubanga nga bwe nti Buganda amawanga mangi ageegatta okukola ensi Buganda kati abasese balina bye bajja nabyo ebigambo abavuma balina bye bajja nabyo abalasangeye abali basangibwa wano mu lwayo mu gye bayita Central Buganda waliwo abalasangeye ate waliwo n'abawawa bwaboogerwako Bemba Musota nga yakyafuga kubanga yasembayo mu luse ono kabaka Kintu gwe avaamu oli okukulembera olwaleero alyoka ajje atta Bemba Musota ali muganda we bali ba Luganda kati Bemba Musota ensi yagifuga mu busungu kati abasinga ne batandika kwetwala bokka na bokka ne babayita abawawa kati waliwo abawawa tuyina abalasangeye tuyina abantu abavanga esingo tuyina abanyolo abali mu buddwawo baga masaza gamu gajjibwa ku banyolo amaani gajjibwa ku matolo nali njogera luli ne Kyaligo nangamba ate abanyolo bava eri Bunyoro eri mu west anti okujja mu Buganda okufuga mu west yawa Bunyoro ino obwakabaka bwayo kati Bunyoro yali ngazi ne buddwawo Masaka Masaka awo no waliwo abanyolo amasaza agamu Buganda yalwananga bulwanyirira nyaga negaleeta negafuga lw'amaanyi baba bazanya byaliyo ebisinga biba byaliyo kubanga amasaza Buganda yatandika n'amasaza asatu yali Kyaddondo Busiro nani Kyaddondo Busiro edisaze yose bivudde mu mutwe ge makulu kale gasigadde gagenda gajja gamu gagereeta mu kwagala ndi twagala kwegatte wakabaka bwe olwa kino Kyaddondo ne Busujju kubanga Busujju ye wali olusozi nnono olusozi nnono kabaka Kintu we yatuulira n'abataka balyoke bakole ssemateeka wa Buganda atali muwandiike kutambulirako olwaleero nti bw'okola ekintu nekyawukana ku ekyo kye bakkaanyaako ennono kati ovudde ku nnono olusozi oluli Busujju kati amalala gajja mu kweyagalira amalala ne gawambibwa buwambibwa kati ne tukola ensi Buganda kati ensi Buganda ennimi nnyingi ezajjanga nti ab'ebuddu maama bamuyita maama taata kati mugenda mu evolvinga mpolampola nga mutandika okufaanaganya olulimi Munyeera bo badde bamuyita Obusiisi kati ow'ebuddu bwayogera okukanuka abategeeza owawana asobola okutya mbamanya buli bamoto gakanuka okategedde saata ow'ebuddu aga yeerumise waliwo yakitugamba kubana oli ali akanuse netuga musajja afaako nga yeerumise naye kati oyo w'ebuddu okwerumika bakuyita kukanuka kati mulimu ebigambo nga bijja mugenda mu bigumira mpolampola kubanga essaza lyabadde lya Abanyolo mulimu bye bazze nabyo nojja osanga nti amakubo era libaga nti emiwazi abatakulimbye kubanga emiwazi nakiwulirako naye yali akyogera yali musajja mukulu nga atugamba ente zaali zibuze nagamba zikutte mu miwazi naye gye yasonga zikutte eri mu mawazi naye gye yasonga ffe ente zerundanga zokka amakubo gezeekoleranga mu kapanka mu bibira we bati osanga omuwaatwa nga bo weziyita eva buli wezijja bazigenda ku luzi weziyita kati bituuka ne bifuuka amakubo nga nab'ebigere bayitayo kati nendowooza nti ebyo ente weziyita gyemiwazi ekkubo lyonna guba muwazi naye ekyo ekigambo nga kivudde eri mu Lunyolo kati oli waga nti emiwazi ennaku zino aba ategeeza makubo naye ekigambo kyava eri olw'okuba nti tuyina Oluganda olutasobola kumenyebwa essaza lyawambibwa buwambibwa nga ly'Abanyolo Kajabaga yayamba Abaganda baliwamba kuba Kajabaga yali Munyolo okategedde kati Oluganda lugazi nnyo bwe luti lulimu amawanga mangi owessesa alina bw'ayogera kali mugenda okumaliriza nga mukutte ekintu kimu nga kirina amannya 8 naye gonna gali mu Luganda wenaga nti bwe njogera enkoko ntegeeza ki wenaga otegeeza enkoko
eneeko kolya ng'oli mutuufu. Benaga nti sente eziweebwa omuko nga batwala mwannyina nkoko era naye mutuufu. Okategedde nti osanga ekintu kimu nga erinnya limu lisobola okutegeeza ebintu 8 ate nga buli ayogedde wakyogeredde aba mutuufu kubanga amawanga mangi agaagattibwa okujjamu ensi Buganda. Kati ekyatujja nti omuzungu bwe yajja wano yayagala akendeeza amaanyi g'obwakabaka buno naga neno kingdom kyali kya bulimba ggwanga Buganda ggwanga wazira likulemberwa kabaka. Kati kabaka oyo yakkirako obubaka bwonna obwaffe abalya mmere n'obw'emisange. Emisange kyeki misambwa kale. Kati oyo yakkirako obubaka bwonna. Kati oyo yenjawulo gy'ayina nti ffe kabaka owaffe si wa kumalagga si wa kuteebereza abaako n'ennono ezimulondoola abaako n'ensimbulizo. Lwakuba ensi tugenda tugigoyaagoya ebimu ne tubikuba bakapaasi nosanga nti omuzungu bwe yajja era yasinza obitabula twabeerako wano mafiina kabaka ne bateekawo kabaka omulala. Mwanga nga akyali mulamu ne bajjako wenono ne bateekako awo ne bateekako mutabani we Daudi Chwa ku mwaka gumu n'emyezi 2 ebyaddala. Bapoloka gwa babikola nga babbaikase n'omuzungu baagala okubba ettaka. Kati ebyo yemu kubigenda bisumbwamuko ku nnono naye nga kabaka wa wano teyabanga wakuteeba. Era kiringa abaana abazaalwa mu nnono yaffe omwana teyabanga wakuteeba. Era mu sabbiiti nga 2 oba 4 omwana oyo agende mu lubuto lwa nnyina omwoyo ogwo gwayogeranga nti nze nzize ebyaddala. Era bakwatibwako ensonga nga bakyawulira nga tukyawulizigana n'obuwangwa nga bamanya nti waliwo omwoyo oguzze gwe gundi. Era ogenda okuzaalibwa ng'erinnya limanyiddwa nti gwe Ssenfuma, gwe Ssempuuma, gwe Ssentongo kubanga bwe wali ogenda mu lubuto lwa nnyoko omwoyo gwo guliko be gwagamba nti nze nzize. Era n'okula nga manyi nti omwo mulimu omwana wa buwala ye gundi. Kati erinnya ne likuweebwa kubanga baategeera omwoyo gwakwesooka. Naye kati bwe bigenze bigira biti osanga omwana nga muwala erinnya bamutumira kitaawe. Olinaga nti family name ekitakkirizwa wano mu Buganda ebyaddala si kirungi. Ate kakati ffe wano mu Buganda tekiriiyo ne wammeera kyogereko kubanga kiriiyo family ya Ssaabasajja abambejja bonna bandibadde beeyita mannya baali badde beeyita linnya lya kabaka naye tekiriiyo gwe essanga lya Mbogo. Era nga twebuuza kijja kitya tukitegeera nti nze Nakibinge muwala wange nina Bannakabiri nina Balwantale nina Nabweteme Bannassuuna kati osanga nti nze Nassuuna Nakibinge tekisoboka. Bayida wanzijukiza olwo omusajja eyalabika mu video kali ke twakola ng'onyonnyola ani lwaki Sezaala ne Nazaala tebasinkana baana baabwe n'angamba nkutumireko nnyo era yalanyizaawo ne mpulira nga ddala mu butuufu n'angamba akuyita taata. Ambita taata kisoboka ava mu Ssekabaka Kikulwe yalanyiza lwakuba ebimu byerabidde saabiddamu naye nakuzanyira voice note owulire bw'aba mulangira okumpita taata sisobola kukyegaana okumpita jjajja sisobola kukyegaana oba baaba kasita aba mulangira kubanga omulangira yonna gy'ali muganda wange teriivu aba muganda wange. Kati ate kibaamu enkizo nnene ng'ava mu Ssekabaka Kikulwe ne kibaamu enkizo nnene nnyo 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 ng'ava mu Mutuba gwa Ggobanga omuto. Ate awo biba bisusse aba yetaga kunoonyezebwa. Andi ati kankubuulire omuganda wa wano omuganda kati obugazi bwa Buganda tulinawo Abaganda nga muganda oyo aba n'ekika oyo muganda taliiko ggere taliiko wawu taliiko ki ayina ekika. Kati omuganda atalina kika yagenda n'agwa mu ggere n'agwa mu wawu n'agwa mu Nakabala wategedde. Kati omuganda alina ekika aliko ennambiko emutwala mpaka ewa Ssaabasajja Kabaka. Ennambiko eyo eriko entaputa ey'ennono. Ennambiko eyo egamba bw'eti nva nze mu nju ya Kikambi
oyo taata nzaala. Akuzaala gwe. Nenva mu luggya. Olwo olujja si luba lugaziye. Okategedde? Mu luggya ne taata wa kuzaala mwava. Ne kitange mwava. Yeri extended family yagamba luli. Yes. Ne kitange waali. Naye ava mu luggya olwa jjajjaffe. Kituufu. Kale jjajjaffe ye n'ava mu lunyiriri. Olwa okategedde. Kati nva mu nju nemba n'olujja, nemba n'olunyiriri, nemba n'omutuba, nemba n'essiga. Essiga ne nikasuka mu kasolya. Kati kitaputwa kiti. Omwana baba wakujja ku nsi, maama we olubuto alufunira mu nju eya kitaawe. Va mu nju? Maama wange olubuto yalufunira mu nnyumba eya taata wange. Nva mu nju ya Ssessanga. Kati nze ow'enjovu buli kyogera ngattako. Kati n'alukuliza mu luggya lwa jjajjange. Mu luggya lwa Ssekandi. Bw'alukuliza mu luggya lwa jjajjange bwe lwakula nga lutuuse mu biseera eby'okuzaalibwa. Abaaliwo abakulu baasimba olunyiriri ne bamutwala mu mutuba. Olunyiriri nalwo lwetongodde. Basimbye olunyiriri ne bamutwala mu lusuku. Ensuku zaabangamu emituba. Omwabeeranga amagwatiro. Banga eggwatiro lyabanga mu mutuba. Ekyo kyabanga kyatteeka ti wabayo omutuba tebaawaatira. Naffe twalulinako. Era nga mu ggwatiro eyo wabayo n'ekyoto. Kati basimbye olunyiriri ne bamutwala mu mutuba. Yagenza okuzaalira. Kati mu mutuba waliyo ekyoto. Ekyoto ekyo kwe bafumbira eddagala n'ebiyambako wano mu kuzaala. Okategedde? Kati olunyiriri lulina amakulu gaayo, omutuba gulina amakulu gaayo, n'amasiga agakola ekyoto gayina amakulu gaago. Bwe bamaliriza bamuzadde omwana oyo ne bamwetika ne bamuzaayo mu kasolya gy'anaakulira. Okategedde? Kati nva mu nju n'empitira mu luggya, n'empita mu lunyiriri, n'empita mu mutuba, n'empita mu ssiga ne lintwala mu kasolya. Akasolya ke kangatta ku kabaka. Oyo yalina ekika. Kati atalina kika ndi muganda Ggere, ndi muganda Wawu. Soko yabulewo Ggere ne Wawu. Muganda Ggere ebigere bye byamuleeta Buganda. Bwe yajja n'ayagala Buganda ne yeegomba ennono n'afuuka Omuganda. Naganja kutambula ng'Abaganda. Nganza we talina kika. Nawe negomba Obusiraamu. Baba. Talina kika ne Muganda. Kubanga si buli Muganda ndi alina ekika. Ggere Wawu oyo Wawu yayigira ku nswampa wu. Namuleeta Omuganda. Nakabala yajja Buganda okumala nafuuka Omuganda nenjiga n'okukabala kubanga Omuganda wa wano yali muyiiya nnyo naye ennima y'okukabala yagisooka. Omuganda yayiira okukabala. Kali okumanya ndi Muganda nayiga n'okukabala nze ndi Muganda nakabala. Kati oyo ye bw'aba okutuuka Ssaabasajja Kabaka baamuteerawo omuwazi bajje tuyita structure ekulemberwa Katikkiro. Okategedde etandikira ku kyalo waliyo omutongole. Bw'oba n'ensonga yo omutongole gw'ogitwalira. Omutongole bw'agitunulamu n'alaba nga erimu eggumba agitongoza agiwa amakulu n'agisindika ku muluka. Bw'agisindika ku muluka awo wabeerawo omwami wa Kabaka agitunulamu n'alaba oba ddala egwanidde okwongerayo n'anoonya butya bw'agiruka n'agitwala ku ggombolola. Bw'etuuka ku ggombolola omwami ow'eggombolola wa Kabaka agitunulamu n'alaba enduka y'omwami ow'omuluka ebyetaaga okugombolola n'abigombololamu n'anoonya butya bw'agyongera ogisitula n'agisaza n'agitwala ku ssaza. Kati ow'essaza naye n'atunulamu n'alaba bano bonna bazze bakola bituufu egwanidde okusaza ngitwala ewa Katikkiro. Bw'agitwala ewa Katikkiro Katikkiro n'agitunulamu n'agitikkira n'agiweereza Ssaabasajja Kabaka. Abantu b'Abeegindi waliwo ensonga eyavaayo eyise mu mutongole n'ejja ku muluka n'egenda ku ggombolola n'egenda ku ssaza nze ngitikkidde ngikuwadde. Ze zaalinga structure bwe ziri. Ekitegeeza ow'omuluka ow'eggombolola ow'essaza structure za Buganda. Lwaki ate mu Luganda manya mugundi mu local government bye bakozesa? Bingi nnyo bye bakoppye wano. Omuzungu bye yajja n'akoppa wano. Omuzungu ebimu tebaagala bwagazi kubyogera okutya okwekkakkanya. Pulezidenti wa America yali Ronald Reagan yali ani? Pulezidenti wa America yajja wano nga akatabo gye kali mukadde ddala.
18 ng'erinnya ngenda kulwana ndijjukire. Okay. Ngabo ebiwandiiko byogera ku bobo osobola okujjukira President wa America yasembako okukozesa abaddugavu balyoke bawa abaddugavu obwetwaze. Yajja e Buganda. Bwe yatuuka e Buganda bye yasangayo bwe yaddayo yasookera Bungereza nakati abantu betufuga batusinga okutegeera tubave ng'akisanze Buganda bo bali bagamba nti waliyo kabaka omuto mu East Africa yali Daudi. Yali Daudi chwa nakati mu East Africa waliyo kabaka omuto bonga amita kabaka wa East Africa. Ne President wa America yajja wa n'ebitiibwa byera mu kuva wano yagenda n'amaliba g'ensolo mayitirivu n'agenda n'emiti species 1300 emiti ginansango kuva wano 1300 era bagirinayo gye bataalina emiti 1300 naye bw'ajja wano yamala ebbanga wano lya nnaku 3 nga yajja kulaba kabaka nga tamukubyeko birozo. Teyamulabako ennaku ezi ng'ali mu structures ezo mwayitira President wa America ebyaddala yawandiika naga nti ekyasinga okumwewuunyisa baamuleeta okulaba kabaka nga mwana muto nga waliwo n'abali mu kumuzinira amazina ag'amaggunju okumusanyusa n'ayogera naye eddakiika ezitaasukka 3 n'amusindikira wa Katikkiro. Katikkiro abimalirize ye talina budde boogera na mukopi okategedde naye nga structure azze n'asanga buli kimu kitambula nga democracy gwe boogerako wano ng'akola okufa obufibo tebannamufuna nako era nga wano buli kitongole kyetongodde kitambuza emirimu gyakyo. Bwe yaddayo yayitira Bungereza n'agamba buulire abantu abamu balaba betufuga bagezi ne gye bava nsanzeyo kino na kino na kino bwe yadda mu America tebamuwongera akalulu baga gwe totegeera biki byeyogera ebyekisimu naye nga bw'ava mu Africa yakitega ndi yasangayo structure kati mayireemu wano Emmenge Bulange mayireemu ogimanyi nti olira bakyogera mayireemu oluguudo oluyitibwa ani kati oluliko Kabaka Njagala nja kulijjukira Kabaka Njagala nayo olimu enkolongo linnya pya linnya nja kulijjukira nja kulikugamba ati okuva ku Bulange okujja ku Lubiri mayiro eriemu kilomita bwete weyenkana mayiro bwete weyenkana eri mayiro egi kati yali waliwo bishop omanyi bajja wano bazze okusomesa eddiini nga bambega baali bambega bajja ne bawandiika kala alipoota ne baziweereza. Bishop yajja wano n'awandiika nti nsanze oluguudo Mwasanjala Tamaka Maram Road nga luyooyoote lulungi lugrading okusinga eziri e London. Ebitabo wandi history yo tebaagala afulume nga yeewuunya oluguudo obulungi bwe luliko nga lusinga eziri e London naye nga lwa mikono si lwa byuma mikono bayoyota luguudo lwa kabaka waabwe mwayitira kubanga bw'abaana ava mu Lubiri okugenda e Bulange okubaako ensonga gy'alamula engalabi eyo gy'olaba enkulungu nantaweta ng'eggulwa eyo gye bayita entaweta ng'eggulwa akabonero akalaga nti nze siriimu kyekubiira bwe nvudde mu Lubiri nze butereevu mpaka e Bulange namule ensonga kati emayireemu Bishop yawandiika Reverend naga nti mbadde sirabanga ku bugunjufu bwe nsanze mu nsi ya Buganda nga talina we yali akisanze ebintu ebyasangibwa wano omuzungu nga zze wano byali tebirabwangako. Gwe njagala weebuuze waliwo yali Hannington bamutira Busoga eyo ne weebuuze nti Busoga yali erina kabaka waayo nga Mwanga ali eno omuzungu bamutira batya e Busoga ku biragiro bya Mwanga. Mwanga nawe biragiro kati okusinziira ku byenneekennenyeza tasukkawo era n'atasukkawo kitegeeza Minister of Foreign Affairs yali akola ekolagana n'amawanga amalala yali akola era bano abasajja singa tebajja walisanze Buganda nga erina ababaka abagikiikirira e Bungereza nga omanyi Baganda tuli bazibu Ssaabasajja Kabaka alina amasaza mu America nkutidde n'abaami abamukiikirira
omwami amukiikirira e Boston nga bwe bagandi balina wana ambassador kabaka abalina gye bali kubanga waliyo abaganda abagenda mu America emyaka nga 3 egiyise ate bakozeeyo family ne bajjajja abajjajja bali eyo kitegeeza tulina okubalondoola kati tubeeyo n'abakiise kati ekyo si kipya omuzungu agenda okujja wano nga abaganda bwe babasindikanga mu ntabaalo abamu basigalangayo abamu babasindikanga kukolo bwa mbega mugende mubeereyo mumanyi kye batuteeseza kati nga kabaka alina okuba n'empulirizo mu mawanga gye yasindika abantu be kitegeeza yabanga n'abakola ku foreign policy ayo omuzungu ajja n'agiteeka mu biwandiiko foreign policy yatandika 1600 kale very good feyafe teyali mu biwandiiko naye yaliwo tweyanza nnyo tugenda kukoma olwaleero omusajja atukwatidde dayiti ndaba emikono gifuuyiridde oluganda luwooma okufa oluganda lulimi tweyanza nnyo mulangira weewaawo taata era twonasimbanga nga olabiseeko neera gwatutumwa ogwo nakueva ku mulembe gwa Ssekabaka Kateregga yes ate muganda agamba nti semutego tegulwala mugongo nga kye baagutuma tekinnagukwasa lunyonyola olugero omutego bw'oguzinga oti gukwate enkwale tegugande mugongo envaayo guvaayo nga gukutte enkwale alinze eyatuuma Ssekabaka Kateregga okusomesa oluganda okulungamya obuwangwa n'ennono yegwe mutego guli sisobola kuvaayo nga tosomesezza mpaka nga mpumudde obulamu bwesi amiina nze Mulangira Nakibinge nga nyongera okukibajjukiza nti Obuganda bukyaliyo emmengo Bulange